Kimaze okukakasibwa nti ekisibo kya kutandika lunaku lwa nkya era abasiraamu bakubiriziddwa okukozesa omukisa guno ogw'omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani beerabira enjawukana zonna ze babadde balina. Bumu bukyagaanye abasiraamu baawukamu. Njagala okusaba abasiraamu b'eggwanga lino bakozese omukisa gw'omwezi gwa Ramadhaani guno basabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala obumu mu basiraamu ba Uganda busobole okukola ki busobole okuba nga bukomawo. Sheikh Kirya yennyamidde ku butabanguko obusensedde amawanga g'Obuyisiraamu n'asaba ekisiibo kino kiveemu ebibala emirembe giddemu okubukaala mu mawanga ago. Tugenda okusiba omwezi guno gwa Ramadhaani ng'ensi yonna abasiraamu we bali mu buzibu obutagambika. Bw'otunuulira amawanga ga Syria, Iraq, Yamani, Libya, Misiri wano Egypt, olaba nti abasiraamu bali mu buzibu obutagambika. Ne bw'okomawo wano ewaffe Uganda mu ngeri y'emu era olaba nti abasiraamu ba Uganda balina ebizibu bingi. Era asabye abasiraamu basabire nnyo eggwanga lya Uganda kubanga lyolekedde akaseera akazibaako ebyobufuzi naddala akalulu ka 2016 akakyusa omukulembeze w'eggwanga. Olwaleero buli w'okuba omutwe waliwo bizibu ebibiina birwanagana abali eno buli kusika miguwa buli w'owulira awamu n'ekyo nga twolekedde okulonda omwaka ogujja. Njagala okusaba era abasiraamu bakozese omukisa guno ogw'omwezi gwa Ramadhaani basabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eggwanga lyaffe aliwo obutebenkevu era atuwe ekisinga kuba kirungi atereereza embeera y'ebyenfuna ey'obukulembeze tuwangalire mu ggwanga erijjudde emirembe. Okusiiba y'emu ku mpagi eziyimirizaawo Obuyisiraamu. Andrew Kaggwa, WBS TV, amawulire.